waliwo abagamba nti kusinziira ku mulimu gw'okoze naye era bw'ojja ku ntebe y'obwa pulezidenti bajja kukuwagira. Omuganda ganti kali bakasajja mu budde obwo nali ngenze nga nsuubula mu kikuube eyo. Osuubula ki? Nga nsuubula sukaali, nsuubula eŋŋano, nsuubula butto, nsuubula biki. Oyo Francis Bule nga tayagalira ddala mbeere mu kikuubo kuba ndi munnamateeka. Naye walabika nga wava mu mbeera. Kiki kyennyini ekyakujja mu mbeera? Kubanga baali bampayiriza. Bagamba navumye kabaka. Abambowa bagamba navumye kabaka. Ndowooza mu kukula kwange sibeerangako awo ne nkola ekintu kyonna ne nkikola okutuusa omukolo. Ekyamazima ndowooza kiri mu kikula kyange. Okukola ekintu n'okituusa. Kati nze bakama bange bampanga ebintu nga nfuba okubituukiriza. Twabeeranga mu ofiisi gye mbagambye ey'olukikola Ssaabataka. Okuva ku makya ssaawa 2 oluusi tutuuka tezinnawera ne tuvaamu ssaawa 2 za kiro. Kwaniriza mu mboozi yaffe n'ey'olunaku olwaleero ngenda kutuusaako emboozi ey'akafubo gye nabaddemu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga. Twerabira okusubscribinga, teekako n'okusharinga emboozi eno. Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda, atemera mu myaka egy'obukulu 63. Ku gino kumpi emyaka 20 ali mu kuweereza Bwakabaka. Emirimu gye mu butongole yatandika ng'omuwandiisi wa Ssaabataka Supreme Council mu 1991. Okuweereza beene oyinza okugamba tekyagwa bugwi, wabula kitaawe yali musajja ayagala ennyo Obwakabaka era yakolokotanga ennyo Milton Obote olw'ebyo bye yakola Obuganda. Akigambibwa nti wali tewaliwo ssente ebintu bifaanana bwe bityo ne weerekereza emirimu gyo n'osalawo gy'oweereze Ssaabasajja Kabaka. Ki ekyakuwaliriza? Kwegamba bwe twali tukula nze bwe nali nkulu Obwakabaka saalabako Bwakabaka buno bwe nsoose okulaba omulembe omutebi gwe nsoose okulaba. Nali muzaale Muteesa bwe baamugirako naye nali bujje. Naye bwe twali tukula taata wange yayogeranga nnyo ku jjoogo ly'Obote. Nti Obote yajooga nnyo Abaganda. Era nzijukira mu myaka gye 7 eyo nga waffe mu ddiiro waliwo ekifaananyi kya Ssekabaka Muteesa. Ate ng'Obwakabaka tebuliiwo, oba taata wange yali tatya? Simanyi. Omwana emirundi egisinga atwalirizibwa byawulira ku bakadde be. Kati era nze mu kkula kwonna nga mmanyi nti Obote yatukola bubi. Era nze mu ssomero nabyogeranga nga ndi mulenzi muto, twali ekisubi eyo bannange kati babinzijukiza. Ate twabeera ekisubi ng'Obote akomyewo ogwokubiri. Kaakati nga nze mbeera ngamba bannange nti Obote talina buyinza kuggyako Baganda Bwakabaka. Abaganda bwe baba bwagala Obote obuyinza ani yabumuwa. Naye ng'omwana omuto nga naye nga bwe bwe nkyogera nendoza nabijja ku kitange. Kaakati ate n'ekirala taata wange yabeera nnyo mu mirimu gy'ekika kyaffe eky'omutima. Era omukulu w'ekika yaliwo mu budde obwo. Omukulu w'ekika ky'omutima bamuyita Namugera Kakeeto. Baali bamuyita Makubire, lyali erinnya lye. Nga newaffe ajja n'asulawo. Era nga taata antuma okumuweereza nga nno ŋŋenda nnyomba. Nga neebuuza kireeta omusajja omukadde waffe. Sirowooza nti yalina mukadde nnyo naye yabeeranga mu kkanzu. Kati nga nze mulabira mu ttuluba eryo nga saagalira ddala ajje waffe. Nga bw'omanyi abaana abato. Taata akutuma omuweereza. Kaakati omwana bw'akula ng'alaba ekintu ndowooza kigenda kimuyingira naye oba tokimugambye butereevu. Kati mu 91 Kabaka bwe yali ataddewo olukiiko lwa Ssaabataka olw'oku ntikko, Ssaabataka Supreme Council bwe baaluyitanga mu Luzungu, baali banoonya omuwandiisi. Kati munnange bwe twali e Makerere Francis Buule n'agamba nga alowooza nti nze muntu omutuufu okujja kutuula mu kifo ekyo. Kati olwo oyo Francis Buule twali tukuze ffenna okuva e Makerere nga mmanyi. Kati nze ne bwe twabeera e Makerere n'okuvaayo nga mu budde obwo oba tuteekateeka mbaga z'abannaffe oba biki nga nze mbeera ku mwanjo.
ndoza nga mmanyi mu ttuluba eryo kaakati ye n'ayagala ngende nkola ogw'obuwandiisi naye ate n'ekirala mu budde obwo nali ngenze nga nsuubula mu kikuubo eyo. Osuubula ki? Nga nsuubula sukaali, nsuubula eŋŋano, nsuubula butto, nsuubula biki. Oyo Francis Bule nga tayagalira ddala mbeere mu kikuubo kuba ndi munnamateeka. Era ndowooza ng'oggyeko ebyokugamba nti yali alowooza nti nsobola omulimu guli, yali ayagala n'okunzijja mu by'obusuubuzi kuba yabeeranga nga ngamba toyinza kubeerayo mu kikuubo. Waaliwo endowooza eyo yadda. Bw'osoma obwalo yatoteekeddwa kukola mateeka, osobola okukola ekintu ekirala. Osobola okusoma obusawo n'otabeera musawo. Nyina mukwano gwange twasoma naye Makerere yasoma bya bulimi. Naye n'agenda n'akola mu Shell. Bwe yagenda mu Shell yagendayo ng'omulimisa owa kaamulali buno obumyufu. Omanyi Shell eyo yasuubulako bukaamulali, simanyi oba mukimanyi. Yasuubulako bukaamulali mu myaka eyo egy'ekyenda bwe gityo. Yasuubula buno bukaamulali obumyufu. Babulima nnyo ewaaba Ssemugenzi eyo Butambala babulimanga nnyo bukaamulali obwo. Kati ono yali avudde n'eyo Netherlands ng'alina ne masters mu by'obulimi. Naye ate bano aba Shell ne bamujja mu by'obulimisa ne bamutwala mu by'okuddukanya kampuni. Era yamalira waggulu nnyo eyo. Kati eyo y'enkola eriwo. Osobola okusoma ekintu kino n'okola ate kino. Digiri kiringa kuyiga kusoma na kuwandiika. Naye ye fe ab'omulembe gwaffe abaava e Makerere nga mu myaka gy'ekinaana nga alaba ndi mu kifo kikyamu. Kati ng'oggyeko okugamba nti yandaba nti nsobola naye yayagala n'okunzija ndowooza mu busuubuzi gwento nenzija ne negatta Kabaka. Naye bwe negatta ku lukiiko lwa Ssaabataka nga nyina nabiri kitange bye yaŋŋambanga eby'ejjogo ly'obote mu budde obwo kitange yali amaze n'okufa. Kitange yafa ndi Makerere mu 86 nga President Museveni kyajja awambe n'afa. Kati nalowooza nti oba nange nfunye akakisa okusaabulula obote be yali akoze Abaganda. Jjukira nababuulidde kitange bwe yayogeranga. Kati kaalinga kakisa nange era ng'omuvubuka obeere kumpi ne Ssaabataka, twamuyitanga Ssaabataka. Tulami nange mbere ne kumpi ne Ssaabataka. Kitange yali alina ekifaananyi kya Muteesa mu ddiiro lyaffe ono mwana wa Muteesa. Bwe bityo nga simanyi na kumanya nti biyinza okuggwera eno gye natuuka. Kozi gwali mwaka ki ogwo? 1991 mu July ne ngenda mu lukiiko lwa Ssaabataka ng'omuwandiisi. Bampitanga administrative secretary. Nga ndoza nja kubeerayo emyezi 6. Nange mbeereko nvaddeko n'omulangira ono kumpi. Obote bye yatukola naye tukyaliyo tetujja mumuganya. Nali simanyi biyinza okuggwera eno. Bwe ntyo bwe neegatta ku Kabaka. Tekiriiko nti oba kiki saatuula awo mbuno nze omu ku abo abagenda okulwanirira okuzzaawo Obwakabaka. Kyajja mu mbeera eyo. Oweekitiibwa John Katende agamba yeewuunya nnyo omuvubuka omuto eyeewaayo okulekawo bizinensi ze mu kikuubo yadde nga yali amugambye omulimu guno ogw'obwa administrative secretary agwesonyiwe olw'ensonga nti Mengo yali terina ssente za kuwa baweereza ng'ate mu kaseera ako Mayiga yali akyali muvubuka muto yali yeetaaga omulimu ogugenda okumuwa akasente ak'okumuzimba. Kyokka Mayiga yamukakasa nti ajja kusobola okukola yadde nga tewali musaala era okuva olwo omusajja mukulu ono teyadda mabega. Mu 1993 eyali omulangira kakati nga ye Kabaka Ronald Mwenda Mutebi lwe yatuuzibwa ku Namulondo era mu mikolo gyonna Naggalabi Mayiga yali musaale Ssaabasajja awuubidde Obuganda. Obuvunaanyizibwa bwo bwali ki mu 1993 Kabaka ng'atikkirwa? Nali muwandiisi omukulu ow'olukiiko principal. Kati olwo ne bankuza naweereza okumala omwaka gumu oba ebiri ne banfuula principal administrative secretary, omuwandiisi omukulu ow'olukiiko lwa Ssaabataka nga luyita olukiiko lwa Buganda. Mu budde obwo nga nze nkulira kubanga ofiisi y'olukiiko ye ofiisi yokka eyaliwo mu Buganda. Katikkiro yaliwo Mayanja Nkanji, naye Katikkiro Mayanja Nkanji yali alina emirimu mu gavumenti ya wakati, yali minisita mulamba. Bino ebya Buganda teyabiriimu kiri awo.
kati office eyo nga ey'olukiiko lwa Ssaabataka nga yekwanaganya buli kalonda kati nze nkulira ebyenzirukanya y'emirimu gye gyali emirimu gyange emirimu gyali mingi nnyo ekyenkaniddeawo nange kyanneewuunyisa bwe natuukayo nkugambye nali ndowooza nja kubayo emyezi 6 nagenda okulaba omwaka guweddeko omwaka ogwokubiri guweddeko omwaka ogwokusatu Kabaka n'atikkirwa. Namubuuziza ekimukuumye okubanga Nnamunswa amwesize ebbanga lino lyonna okusiima amuweereze. Nze mu kikula kyange sikola mulimu gwonna kutuusa mukolo era ekeeyo baatugambanga buli kintu kyonna ky'okola kiggusize ddala. Taata wange yali agaya nnyo abantu abanafu ng'abayita ngajaba. Engajaba ogimanyi eyeebakira emikono ebiri gye bayita engajaba. Taata wange omuntu omunafu ng'amuyita ngajaba. Ndowooza mu kukula kwange sibeerangako awo ne nkola ekintu kyonna ne nkikola okutuusa omukolo. Ekyamazima ndowooza kiri mu kikula kyange okukola ekintu n'okituusa. Kati nze bakama bange bampanga ebintu nga nfuba okubituukiriza. Twabeeranga mu ofiisi gye mbagambye ey'olukiiko lwa Ssaabataka okuva ku makya ssaawa 2 oluusi tutuuka tezinnawera ne tuvaamu ssaawa 2 za kiro ssaawa 3 za kiro. Kati abantu balaba Obwakabaka weebuli naye ebintu ebyaliwo bye byakolebwa okulaba nti Obwakabaka buddawo byali bingi biyitirivu ng'ebiwandiiko bingi biva mu gavumenti bivaawa. Kati nze nga nnyina bakama bange nalina Reverend Kajumba eyali Ssaabawandiisi nga ye mukama wange gwentuukirako naye nga waliyo Oweekitiibwa John W. Katende ng'oyo giyite yingini okwetoololerwanga byonna ebyakolebwa ebyavaako okuzzaawo Obwakabaka. Naye olukiiko lwa Ssaabataka nga lukulirwa omugenzi John Patrick Musoke. Twalina ne yali Ssaabalangira Besweri Mulondo ye mumyuka wa John Patrick Musoke nga ye mumyuka wa ssentebe w'olukiiko lwa Ssaabataka ng'ebintu biyitirivu. Kakati nze nga bampa ebintu nga mbikola nfuba okusinziira ku busobozi bwange okubituukiriza. Simanyi kukola kintu kukikomya mu kkubo simanyidde ddala kukola kintu kukikomya mu kkubo. Era ewaffe gwali muzizo nga bakuwadde ekintu olina okukikola n'okiggusa. Kakati ndowooza bakama bange bwe bandabanga nze bwe ndowooza bakama bange bwe bandabanga ate nno nali muto nga ninga mmwe obanga sinnaweza na myaka gyammwe. Kati bakama bange bwe bandabanga ndowooza kwe basinziira kubanga mu 94 nagende wa Kabaka ne mmusaba olwo Kabaka amaze okutikkirwa nga Ssaabasajja kasita amatikkira gawedde kangende nkola amateeka. Era ne neegata n'oli Buule Francis Buule yanzija mu busuubuzi ne tukola law firm kampuni y'abannamateeka bagiyita Buule and My Advocates. Omwaka oguwedde yawezezza emyaka 3 ne tutandika okukola amateeka. Naye kati ndakola amateeka n'omwaka tegwawera ne bangamba Kabaka ayagala oddeyo mu lukiiko. Nenzirayo mu lukiiko ng'omubaka w'olukiiko. Nakyaniriza kubanga olukiiko teruteesa buli lunaku. Nga Kabaka asiimye embeera omubaka w'olukiiko ekyo kirungi. Ne batandika n'okumpita ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Bwayita omwaka tigunnawera nga Kabaka asiimye obeere omuminisita omubeezi ow'olukiiko. Minisita w'olukiiko nga ye Reverend Kajumba. Olwo nga bamuyita omuwandiisi w'olukiiko naye ng'ekyamazima kyali kifo kya bwa minisita. Ne nfuka minisita omubeezi ow'olukiiko mu 95. Mwaka tigunnawera nti Ssaabasajja asiimye obeere minisita omujjuvu ow'abavubuka mu 96. Ate gattako n'ensonga z'olukiiko ne za kabineeti. Olwo okubeera minisita omubeezi w'olukiiko ne nkivaako ne mbeera minisita omujjuvu w'olukiiko n'owa kabineeti ate era n'ow'abavubuka. Ne mbeera awo kati mu 2022 ku 2 byonna okubeera minisita w'abavubuka okubeera minisita w'olukiiko n'owa kabineeti ne bagattako n'okubeera minisita w'amawulire. Era omwogezi w'Obwakabaka awo saafuuka super minisita mu 2022
kakati nembeera mu kifo ekyo okutuukira ddala mu 2:5 Oweekitiibwa Mulwanyammuli n'awummula mu 2:5 nga ggwako nange ne mpummula. Waliwo n'abalala baawummula, Oweekitiibwa Kaaya Kavuma, Oweekitiibwa Katende gwenjogeddeko. Reverend Kajumba ye yali yawummula emabegako eyo n'addayo n'Ebungereza. Kuba Reverend Kajumba obwawulo yabusomera eyo Bungereza n'addayo mu kuweereza mu kkanisa y'Ebungereza eyo oba mu 98 ndowooza. Kati n'abalala ne bawummula okwali Oweekitiibwa Katende, Oweekitiibwa Kavuma n'abalala. Naye ate mu 2008 Ssaabasajja n'alonda Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi nga Katikkiro, n'asiima nkomewo mbeere minisita owa cabinet n'olukiiko n'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka. Ne banzijako ekyabavubuka, ndowooza bwe baali balaba nga sikyali muvubuka. Ne nkomawo mu 2008 nembeera n'Oweekitiibwa Walusimbi okuva 2008 okutuuka 2013 Kabaka n'annonda okubeera Katikkiro. Bwe bufunze olugendo oluntuusa mu eno entebe mwendi kati. Era ng'okkiriza nti ekyakutuusa okubanga emirimu ogikola n'ogiggusa. Simanyi, olina kubuuza bakama bange. Naye nze nga bwe ŋŋambye, nze kyensobola okwogera nti sikola kintu kutuusa mukolo. Kisoboka okuba bayinza n'okuba n'ensonga endala naye osanga eyo emu ku zo. Naye okufuna ekituufu oli asaana ayogeramu ne Ssaabasajja oba munaamusangawo, Katonda y'amanyi. Mu mboozi zatuze tulaba bangi boogedde kufutwa n'obutaagaliza era nga Gino Edward Katumba Wamala yakyogeddeko naye mu kitabo kye kye yatumye Endurance ng'ono yategeezezza nti okuseketerera kuli mu magye naye ate mu makakkalabizo g'abantu ba bulijjo kyasukka. Ebiwandiiko era biraga nti ne mu buweereza obw'ennono oba obw'obuwangwa tewali njawulo. Ng'era kiteeberezebwa nti n'abazira oba bayite ba Uganda Matters muwango okulagira battibwe abamu ku baali abakulu mu buweereza omwali n'eyali Katikkiro Nsimbe Mukasa baali mu kusekeeterera busekeeterezi baana bano abaali balabika nga bagenda kufuna obuganzi okuva eri Mwanga n'olwekyo ne basalawo ne babakonjera okutuuka okuttibwa. Oweekitiibwa Mayiga naye akakasa nti ddala kituufu okusekeetererwa weekuli era kizibu kukwewala. Kakati oyinza okugamba nti abantu abalaba byokola nga babisekeeterera oba nga babiraba ng'ebyomuzannyo tebakutegeera butegeezi lugendo lwoze ng'oweereza Ssaabasajja Kabaka. Naye ababisekeeterera batono lwakuba boogera nnyo. Abantu abasinga babiraba era babimanyi. Kati olaba Ibrahim Lubegozze wano. Weewale okulumwa ensiri nga tonnaba kwebaka mu katimbako ng'okozesa Ropa Free Mosquito Oil Repellent. Ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Okumanya ebisingawo ita ku noti 772 421 235 ne noti 7 noti 2 421 235 oba ku www.ropafree.com. Olina ekizibu ky'amagini, emikisa gyo gyesibye, bizinensi tezitambula, Sheikh Saddam ow'Ejjinja ku Nile wali okusomera dduwa obeere ng'osumululwa ku lw'omutonzi waffe asobola okukolerako wonna w'oli. Osobola okumufuna ng'oyita ku nnamba zino wammanga. Yita ku nooti 755 23 67 oba nooti 785 897 686. Naye ababisekeeterera batono lwakuba boogera nnyo. Abantu abasinga babiraba era babimanyi. Kati olaba Ibrahim Lubegozze wano. Singa mu bye twogera wano bw'oba owunzika n'omala oyogera ekigambo ekinene, ekyo kijja kwetikka puroguramu eno. Kubanga ekibi kikira eŋŋoma okulawa. Kati omuntu bw'abeera omuntu omu ng'ali butambala nanjogerako ekibi
ekyo abantu bakikuliriza ne kisaasaana naye abantu batono nnyo abansekeeterera naye nga gye bali mbamanyi era bw'olirima emiyembe okuliraana ekibira ne gimala gibala ogenda kulwanagana n'enkima erumba omuyembe ogubaze bwe guba tegubaze enkima tozirabako singa tuwabaddeyo bansekeeterera nanditegedde nti byenkola temuli naye bw'okola ebintu wabayo atakyagala omanyi bw'okola omulimu gw'abantu bonna wabayo abagusiima era ne bakwebaza waliyo abagulabanga mulungi naye ne bakwatibwa ensaalwa abasiraamu mwogera nnyo fitina mwe musinga okwogera ekigambo ekyo ndowooza ekigambo fitina kya Luswayiri naye kyava mu Luwarabu wabaayo n'abalala nga si fitina kiri awo naye nga bagamba nti naye omulimu ogwo nze nandibadde ngukola tebyewalika mu buli kifo omuntu wabeera bwe kiba kale n'olwekyo sibabwa nnyo budde kubanga mmanyi batono omanyi lwaki ngamba nti batono kuba nze mbeera n'abantu buli lunaku singa nalangiridde nkya nti ngenda Butambala olunasembye ogenda Butambala twabadde mu mmwanyi terimba ne ngenda mu Butambala eyo naye ng'oyinza okugamba nti tuli ku mbaga kye ngamba abantu nga bazze bangi twakuŋŋaanira ku kisaawe ndoze ekyebulo twakuŋŋaanira bulo oba kibibi twakuŋŋaanira kibibi ono amatego kuba amanyiyo ekibibi waliwo ekisaawe twakuŋŋaanira ng'oyinza okugamba waliwo embaga atugenda nitulambula emmwanyi mu nnimiro eyo mu nnimiro kati netukomawo okwogerako eri abantu kati ekyo kyekindaga ate bwetuba n'oluwalo buli wiiki abantu bajja wano olwokubiri olwokuna olwakumeka abantu bava wano tebavaawo ne balinnya omuddo ogwo ne gwagala okukala kati bwe tuba nga abatusekeeterera bangi singa abantu tebajja oba ne tukoowoola abantu oba kale kaŋŋambe n'enkoowoola abantu mujje tugenda kudduka misinde ne bajja 10,000 oba kabaka taliiwo ne tuggulawo emipiira gy'amasaza kabaka taliiwo naye abantu ne bajja ekyo kabonero akalaga nti abantu tuli nabo n'olwekyo abanseketera gye bali naye batono mmwe mulowooza bangi olw'omutimbagano naye si bangi si bangi oyogedde ku nsonga y'omutimbagano eyo kati gyogerereko ddala Buganda tetwetaagawo engeri y'okubeera n'abantu abasobola okuba nga basobola okwanukula ensonga ezimu nga tebajja kulinda ekitiibwa Katikkiro ave gy'anaabava alyoka gy'abeeko ensonga gy'ayanjula nga bo we bali nga baddamu ensonga ezibaziize mu bwangavu kuba nga bw'ogambye nti amazima gagenda okutuuka gye gagenda ng'obulimba bwo bwasaasanya emirundi n'emirundi. Tubeetaaga era tubalina. Tulina Buganda Media Center eri wano mu Bulange. Era singa ogenderera emitimbagano gyaffe gitambula egy'Obwakabaka. Tulina emitimbagano egy'Obwakabaka. Tulina Facebook, tulina X eby'Obwakabaka bitambula. Tulina amawulire gambuuze ag'omutimbagano online newspaper. Era biramu bitambulira ddala. Naye nange nnyina emitimbagano egyange nkakasa mugigoberera oluusi n'oluusi. X, Facebook, TikTok, waliwo n'ebirala LinkedIn, tubirina ne YouTube tubirina era bitambula era biramu. Era tiimu weziri baanukula eby'obulimba. Naye omuntu Muganda aga nti omulimba asanga mukkiriza. Bwe baga nti si gwe Ibrahim Lubega ng'ate nze nkumanyi nti gwe Lubega kiri erinze okukkiriza oba si gwe Lubega gwe Ssemuwemba nyinza okulanduka n'ekyo okusinziira nabaddeeyo mu Bwakabaka bw'e Swatini okulaba abantu ba Kabaka abaliyo. Obwakabaka bw'e Swatini buli mu South Africa, bwetooloddwa South Africa, bwetondese mu South Africa. Ne mbabuuza gwe teweerowooleza omutwe ogugwo gwalazeewa. Bagambye oyo ye Lubega bamuzaala Gayaaza ku Lwekyotera wali nga kyojja mu Namajjuzi. Noga nti si ye Semwezi
Semugenze. Yese mugenze. Tava buddu, ava butambala. Naka nedda bannange. Espero begatu mumanyi. Nekitawe mumanyi. Nenyina mumanyi. Kati gwe lwaki towerooleza? Kye tugamba abantu. Baagala ne bagamba abaagala okuba emiti. Kabaka bamuwambidde ku kisaawe. Naseka na busesi. Kati bali ababyogera balowooza ngenda kuva mu mbeera. Naseka kubanga kabaka si bano abaana ab'oku nguudo be bajja Karamojja. Abaana be bajja Karamojja bajja ne babaleeta buleesi. Waliwo ababakozesa. Ndowooza namwe mubalaba ne basabiriza ssente. State Council oluusi ejja n'ebayoola. N'ebatwala oba ebatwala wa? Ne mbagamba nti kabaka omulambo wa Buganda golooza ayinza okukwatibwa ng'omwana ow'oku nguudo. Ne mbabuuza gwe omutwe gwe gwalazeewa. Waliwo omwami yali awo sijja kwogera linnya lye. Ne mugamba nti gwe bakukwatira entebe okutwaliza wamu oli muntu wa bulijjo. Naye singa bakukwatira entebe mu ddakiika 2 enseba yategedde waliwo omuntu gwe bakwatidde entebe ku kisaawe ng'ayingira. Naye kabaka wa Buganda Abaswahili bagamba muzima. Kabaka omulamba bw'obanga oli muntu mukulu toli mwana muto gwo gwalazeewa. Gukozese. Era kye ngamba abantu tetusobola kwewala mutimbagano kubanga ye tekinologiya aliwo. Naye abantu balina bo okwerowooleza. Tetusobola kwewala mmotoka. Era mwawadde muva embaala okujja wano temwajjidde ku bigere. Mwajjidde mu mmotoka. Naye omugoba ate okuvuga n'obwegendereza. Babagamba okusiba enkoba. Emmotoka etikukubeeramu omukka n'emipiira nga miramu. Emmotoka bw'ogivugisa ekimama ekutta. Omutimbagano bw'ogukozesa nga tolowoozezza gukujja ku mulamwa. Kye ngamba abantu ne tosobola kugwewala kuba gwe guliwo. N'olwekyo abantu bacamuka. Omanyi omutimbagano gwakatuuka okutwaliza awamu. Era ne we twogerera wano waliwo abantu abatalina ssimu za seereza. Mu Uganda si buli muntu alina seereza okubeera emitimbagano egyo. Ate ekintu kiba kyakajja kicamula abantu. Omuganda agamba kyakatuuka tagwebwako ntengeetero. Omuntu nga yakalaba ekintu abeera amaguka yacamuukirira. Ndowooza n'omutimbagano gukyalimu ekyo. Era abantu bajja kugumanyiira bayiga okugukozesa nga beerowooleza n'obwegendereza. Naye nze tuguntiisa. Ensonga njikuwe lwaki teguntiisa? Kubanga bw'olimba ekirimbo kiyimirirawo ku kirimbo. N'ekirimbo ekyokubiri kiyimirirawo ku kirimbo ekyokusatu. Wootuukira ku kirimbo ekyokuna nga abantu bakutegedde. Kati olimbye abantu nti kabaka bamukwatidde ku kisaawe. Oli atayagala kwerowooleza n'abuguutana naye n'aweereza n'adda eno ne batomera ebisenge. Baabali awo nga kabaka ayogera. Ye kennyini. Kati n'oleetawo ekirimbo ekyokubiri nedda balimba eyo AI. Eyo AI oyo si kabaka. Baba bakyalanduka n'ekirimbo ekyo ekyokubiri. Kabaka ne bamulaba entebe ng'akomyewo yennyini atambula. Ddala yabadde kabaka twategedde bulungi. Baabali awo ng'ayogera ku matikkira ye kennyini. Baabali awo nga bamulaba wano atambula. Obuswavu obuli kwoyo yasaasaanya eby'obulimba ku mutimbagano buli ludda. Lwakuba bakalukalu omuganda agamba mukalukalu tajja busera. Bwe bumwokyanga kantuuse wenjagala. Okitegedde? Yes sir. N'olwekyo omutimbagano ogw'obulimba tegutiisa. Abantu bo beerowooleze beenoonyeza ekituufu era bajja kituukako. Era ffe bwe tubaako bye tulimba abantu nabo bajja kumanya nti wano twalimbye. Ate mu nnaku mmeka nga tebannategeera. N'olwekyo tekineeraliikiriza. Oyogedde ku kyokuba nti abamu babyogera onyiige okole ki? Neesasaba bage. Waliwo we nalabye ndowoozera mukwano gwo ku Buule ye yabiwandiika. Ogamba Francis Kebuule yawandiika ekitabo kye yatuuma Mayiga the Transformation Katikkiro. Yes. Ng'agamba nti mulundi gumu wanyiigako n'abambowa. Era mu kugezaako okwagala
okuterenkanya embeera ne bakugamba ogule seddume naye walabika nga wava mu mbeera. Kiki kyennyini ekyakujja mu mbeera? Kubanga baali bampayiriza baga navumye kabaka abambo bagamba navumye kabaka. Kakati bwe baava nkwekyo bo bennyini ne bagula ente nti ntange ente, bo bennyini be bagigula. Nabagamba saavumye kabaka, kati nvuma ntya kabaka? Nze yatandika okumuweereza mu kyeyagalire. N'ogwo omulimu gwe naliko nali nteekateeka kuyingira nga tuva bagita Millennium Party. Wegamba omukolo gwategekebwa mu Lubiri Emmengo, kabaka tuyingire ekyasa ky'enkumi nga 99 gwako tuyingire ekyasa ky'enkumi 2 kabaka ngali n'abantu be. Kabaka nankwasa okutegeka omukolo ogwo. Nze nali omugabe, nze na mutekisiteesi omukulu. Kati wakati awo waliwo ndowooza abantu abakwatibwa obujja nti kabaka era nze gwatumye okuteekateeka omukolo ogwo. Ekyamazima bwali bujja. Akati ne bagamba omusajja ono tumuwanuleyo tutya, eno kabaka gyamutadde katugambe yamuvumye. Tugenda okutuuka Desemba 31, 1999 gwali mwezi gwa Ramadhan mu Basiraamu. Ramadhan ekyuka okusinziira ku kalenda y'Obusiraamu. Kati mu budde obwo kyali kisiibo ky'Abasiraamu. Kati ne batuma omukulu w'Abambowa ansabe emmere esiibulula Abasiraamu. Abambowa Abasiraamu, so nno yo teyalina Musiraamu. Kakati ne mugamba nti nze omulimu ogwange gwa kuteekerateekera bagenyi ba kabaka. Emmere eneebiribwako abagenyi ba kabaka. Kabaka yali agenda kugabula abantu ku twekobe. Bw'amala okugabula akkirire wansi eri ewabeera enkuuka. Twali tuleese omuyimbi bamuyita Awilo Longomba. Mwali mumuwuliddeko? Abamu bamuyita kupe bibamba. Ayimba olwo oluyimba abantu balumanyi. Kakati nga yagenda okusanyusa abantu, kabaka bw'amala okugabula akkirire wansi. Ne ngamba omwami oyo nti emmere egenda okuliibwa abagenyi kabaka bagenda okugabula mu weema ku twekobe tennatuuka. Nolwekyo siinayo nteekateeka ndala yonna okutuusa nga emmere eyo etuuse. Era emmere eyo bw'eneetuuka abasiibi Abambowa nabo banaalya ku eyo emmere. Ye naŋŋamba nti muwe emmere ku budde obwo. Nga siina wenjijja. Aba akyayogera nange essimu neevuga. Eyange essimu eyavuga yali Ssaabasajja Kabaka yennyini. Naŋŋamba Peter ffe tusimbudde okuva mu Lubiri. Kati nenva ku ssimu. Oba yalowooza nti muyisizaamu amaaso okuva ku ssimu kubanga nali njogera naye essimu bwe yajja ne muvaako. Ate nga njogera ne Beene. Naŋŋamba nti Beene bw'atuuka tugenda muga nti gwe otulemesezza nennono nabiki nayogera ebintu bingi. Ne muga nti essimu ogirabye gye mbadde njogera naye. Oyo abadde Ssaabasajja Kabaka. Oli wa ddembe okundoopa. Kakati n'avaawo. Ewakidda kikanga ttaano n'akomawo ovumye kabaka. Ne mugamba tondeekaanira. Kuba nze ndi minisita wa kabaka. Bwe namugamba muga tondeekaanira. Nze ndi minisita wa kabaka. Kakati enkeera nagenda okulaba amawulire Mayiga yavumye kabaka. Nti ngambye nti kabaka yaani. Ne biba biwanvu. Naye nga nze simanyi nti olukwe lwali wano mu bantu abakwatibwa obujja kuba kabaka mpe buvunaanyizibwa. N'oyo omumbowa baali batumye mutume. Era abo abaatuma omumbowa be baagula ente. Ne bagiteeka mu mawulire Mayiga yaguze ente y'okuwa Abambowa. Ne nzija ne Katikkiro ne mugamba sinnagula nte era sijja gitanga kuba sinnavuma kabaka. Ne kabaka yakimanya nti baali bankonjera. Kubanga mu kuteekateeka amazaalibwa ago ag'enkumi 2 amazaalibwa gabeerawo mu Apuli. N'angamba olina okubeera ku kakiiko akateekateeka amazaalibwa ago.
era kabaka bwe yali ayogera kwe kugulawo speak resort ye Munyonyo lweggulwawo mubadde mukimanyi mu ab'embaali kabaka ye yagigulawo kabaka abayogera n'agamba nebazanya abavubuka abakoze nnyo mu kaweefube w'okuzaawo bwakabaka ate nga nze minisita w'abavubuka ate nga muyimiridde ku lusegere jjukira yatadde kakiiko navaayo nga muwanguzi nno kitegeeza nti Beene mukwano gwo toyinza kugamba nti Beene mukwano gwange ekyo kyogera otya nze ndi muweereza wa kabaka kati ndi katikkiro nze mwami w'omukulu siyinza kugamba nti Beene mukwano gwange kabaka tebamwekulubeesazaako bwe batyo okubanga obutakkaanya buno bwaliwo mu kiseera ekyo bukyaliwo buliwa okubanga waliwo abasekeeterera abantu munda muno mwennyini nga bwe nagambye mu mbeera zonna bw'ogenda mu university IU abakulu abagikulira bayinza okubayo n'abantu oli eyandyagadde okubeera diini omulala yandyagadde okubeera deputy vice chancellor omulala ebyo tebibulawo oyinza okusangawo omuntu mu bifo byonna gy'ogenda ebyo bibeerawo ekyamazima ffe tukola bulungi nnyo wano nze ttiimu yange gye nnina wano tukolagana bulungi nnyo ebweru ebyo bayinza okubeerayo naye wano mu Bulange tewali naye bantu babeerayo eyo tebaggwayo n'ayagala okwambala kawunda ng'eyo abeerayo nga tayagala lwaki oyo yagenze wa Katikkiro n'amukolako n'amuba ebibuuzo lwaki nze namunoonya Katikkiro n'ambula bwetyo bwe twatondebwa abantu tewayinza kubulawo omuntu akulaba mu ngeri endala naye ffe wano ttiimu yange tukolagana bulungi nnyo ja kunsonyiwa kuza katono ku nsonga y'Abambowa obutakkaanya obwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo Abambowa weebali tewabalabye juzi wagaye nti walabye kabaka ng'alimu kabaka wagaye nti wamulabye ng'ali mu lubiri ku nkuuka Abambowa tewabalabye ndoza Abambowa weebali naye omumbowa oli eya leeta ekyobulima navumye kabaka Katikkiro yaliwo yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze okuvaayo nti yali alimba ne bamugoba sinze Abambowa weebali ndoza abantu era batwalibwa nkuluze abantu tebagala ndoza kulaba babibombola nga basemberedde nnyo abantu bamala googera nagenda Netherlands oli n'abuuza nanyinza kulaba Baganda lwaki kabaka b'amangi ge gamukuuma ne mugamba nti eno ensi gy'olimu okimanyi nti ekulirwa kabaka omanyi Netherlands bwa kabaka ne mbabuuza wano Netherlands abakuuma kabaka si baamagye Ebungereza abakuuma kabaka si baamagye President wa America abamukuuma si baamagye okujjako abantu abamala googera mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okukumisa kabaka amafumu kabaka omukuumisa amafumu nga jo baakubye abantu amasasi ababadde babba mwabiwulidde kwakashe bayina emmundu kati kabaka tumukuumise abantu bamala googera namubuuza gwe kikwambaza engatto ki bajjajjaffe bayambalanga engatto n'atunula wansi n'atunula eri ebyo byakumala googera era ndoza byakubalaata nti tebagala bamagye bagala bamukuumisa eki Abambowa abalina amafumu tolaba nga biringa ebyokuzannya abaffe tusobola kubatendeka abaki Abambowa ne tubawo emiriro ate kati awo ebanjawulo ki kati mbuulire enjawulo bwentendeka Lubega mu byamagye n'ebyemmundu nakwate emmundu n'abo bonna abakuuma kabaka Baganda bajjudde naye omanye abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike nga alina ekirowoozo kyaleese lwaki Abambowa bakuuma kabaka baani abandi mukuumi nti lwaki abamagye be bakuuma kabaka baani abandi mukuumi abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo bamagye mu nsi yonna naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu bakimanyi nti nno kabaka Mwanga yalina n'omuweesi w'emmundu gwe bayitanga Kisuule n'akuba abazungu abo bagala okubamalawo obumazi Kisuule ku mulembe gwa Mwanga owokubiri abantu baogera ebyekisajja kikulu ebyekikazi kikulu ebyo ndabira ddala ng'ebyekyana ekito n'omuntu owa bulijjo Mwami Lubega ne bakulunda nga Senkulu walabye ono Senkulu gwe balonze owa Kampala City Council alina amukuuma ow'emmundu obanga Senkulu wa Kesisi bamukuumisa mmundu ate kabaka wa Buganda muzima ebyekyana ebyo si byakyana kito
zenda bange ebikyane ekito era abambo wababeerawo nkola yaffe ng'ennono yaffe bweri n'abamafumu babeerawo weebali neruli ababambo waba obadde obuuza kyali 99 era kabaka yalina ab'emmundu nga tebanaana kumutikkira kabaka munene ekyenkanidda mu Uganda abantu abasinga obunene bali babiri olita kikulimba kabaka ne president simanyi oba obadde okimanyi ng'oggyeko bino nti constitution egamba bino simanya biki naye amazima gali nti abanene bali ka president ne kabaka kati boga nti bajja mukumisa mundu bagera mukumisa busaale tubana wakasaali oba wefumu ayimirire ku bulange waggulu kabaka ngajja akwate effumu alyoka ali kasuka emairo abo mwe abamawulire mubagambe nti mukomye ebyekyana ekito mubagambire ddala butereevu kubanga owebbanga oteko muwe muukiriza olyoka webikke baleeta katemba ffe situlimu byakatemba tuli kankyogere mu Lungereza. I'm a very focused person. I'm very focused. Sizanya buzannyo nze. Ekimu ku kyamufuula ow'enjawulo okuva mu ntandikwa ng'alondeddwa ku Bwakamalirabyonna kwe kujja n'ensonga mu bulambula okufuza agenda okusimbako essira mu buweereza bwe. Ensonga esooka okukuuma n'okutaasa Namulondo, okugabana obuyinza, okukuuma ettaka, okukola obutaweera, teekako n'okubeera obumu. Katikkiro musiimu nti ensonga y'okukuuma Namulondo enywezeddwa ate ng'abavubuka be basinze okwettanira enteekateeka eyo. Twogere ku nsonga Ssemasonga 5 ze wajja nazo nga mulimu okukuuma Namulondo. Etuuseewa tufubako Namulondo nywevu. Simanyi oba mu kabaka waali wanywevu ndooza kyeyogerera. Walabye ebyabadde mu nkuuka, walabye abantu. Ojja kubalaba ku misinde gy'amazaalibwa tugenda kudduka nga 6 Apuli. Bubonero abantu okujja okwebungulula kabaka kitegeeza maanyi ga Namulondo. Era tukifubyeko. Ate walaba omupiira gw'akamalirizo Buddu ne Kyaggwe. Walaba ekyali Namboole. Kabaka wamulaba nga atuuse. Walaba abantu. Ago ge maanyi ga kabaka. Tufubye. Okuuma obuwangwa n'omulembe ogw'abavubuka oguliwo ate nga mu kujja ku ntebe y'obwakatikkiro oba mu kifo kino waliwo enkyukakyuka nnene nnyo okubeera nga abavubuka bajja okubeera nga baweereza Ssaabasajja Kabaka ate ng'embeera z'abavubuka tuzimanyi engeri gye beeyisaamu tutambula n'ebintu oba oliawo bye tulaba ku mutimbagano tugenda kubanga tukuuma tutya tukirwanako naye nze abavubuka abantu abasinga okwagala obwakabaka bavubuka ge mazima. Twabadde mu nkuuka wano emitwalo n'emitwalo gy'abantu jazze natutta obudde okutunuulira abantu abadde baweza emyaka 4 ng'obabalira ku ngalo, myaka 2, myaka 25, myaka 3, bonna bato. Bwe twali tudduka emisinde gya kabaka omwaka oguwedde twali abantu abasoma mitwalo 10 ng'oggyeko bano abajja olw'obwagazi. Waliwo abakadde obalaba n'abasimba obuggo ne bubebi babwambaza ne bujja bwana obuto naye abantu bonna myaka 2, myaka 3. Abantu abo ekibaleeta kabaka n'olwekyo mu mitima gy'abantu ennono mweri. Kabaka ava mu nnono kati mu mitima gy'abavubuka kabaka mwali nnyo n'olwekyo nze siina kweraliikirira naye mu mitimbagano beekola ebintuntu. Abavubuka abamu ne beeyambula, abalala ne bawemula, abalala naye bw'olaba ng'emitwalo n'emitwalo egyali ku nkuuka n'olaba nayo n'omuvubuka omu atudde awo n'awemula. Abawala bagenda bateeka amaloboozi ku mitimbagano ag'obuseegu naye tuli obukadde nga 10 buubwo 13 oba 14 simanyi. Wavaayo omu n'ateekayo eddoboozi ery'obuseegu ku mutimbagano. Ekyo kyekiraga nti ennono eweddewo. Sirowooza mbeera mu mikolo mingi mu nnyimbe
mu mbaga nindaba abavubuka bangi ab'obuvunaanyizibwa bankoba za mbogo bajja wano buli mwaka bonna bato baagala obwakabaka bwabwe ennono n'obuwangwa babiriko. Tulina abakulu b'ebika abato abali mu myaka gyammwe bangi. Nolwekyo nze seeraliikirira naye kiringa bw'olaba omwana bw'aba avubuka mwe muli bato sirowooza nti mulina abaana batuuse mu buvubuka. Omwana bw'omukuza waliwo byakola ng'avubuse weekangamuuko genda okulaba omulenzi ayagala kudda kiro naye bw'oba wamuwa omusingi omugumu abiyitako n'atereera. Kati bino eby'omutimbagano n'abo abeekola obusolosolo ensi bulijjo yabeerangamu abantu abeewumula tebatandise kati. Nambwere mwamuwulirako? Mpulira linnya Nambwere. Nambwere yakola ekyafaayo baamugamba nti tosobola kutambula ng'oli bukunya ngoye n'azisuula eri n'atambula obukunya nga bawakanye oba oli yasingawo biki n'agamba nsobola okutambula obute. Nambwere ndowooza yaliwo mu myaka oba gya 6 oba gya 7 omutimbagano nga tetumanyi nti gulibeerawo. Kati abakola ebyobuseegu babaddewo mu nsi tebasoose kati enjawulo eriwo nti kati tubalaba olw'omutimbagano naye abali ku mulamwa nze mu bibala ebyange bye basinga obungi n'olwekyo sikineeraliikiriza tujja kusigala nga tukubiriza abantu babe n'obuntu bulamu kyekikulu. Wabaddewo amaloboozi agawulirwa nga gagamba nti Katikkiro alemesezza abakulu b'ebika okutuukirira Kabaka. Wabula Katikkiro agamba nti yadde nga ye Kamalabyonna naye ne Magulunnyondo alina eddembe okulaba gw'aba asiimye. Ate ensonga y'abataka abantu bajjogerako nayo nnyo. Abataka baliwa? Abataka bali bagamba nti tebakyabakkiriza kulaba Ssaabataka olaba Ssaabataka. Kabaka sinze mukolera olukalala lw'abagenyi baanaalaba n'akatono. Kabaka alina ofiisi ejjudde abakozi era abakozi abo be bakola enteekateeka ey'abagenyi Kabaka baanaalaba. Era tosobola kubeera awo n'ogamba nti Katikkiro yagaanye Ibrahim Lubega okulaba Kabaka. Naye Ibrahim ayinza okujja wano n'angamba njagala kulaba Kabaka. Era bwe ndaba nsobola okutegeeza abali abakozi tewaliwo omwami bamuyita Ibrahim Lubega ayagala kulaba Ssaabasajja. N'abalala bannabyabufuzi bajja wano ne baŋŋamba baagala kulaba Kabaka, ababaka b'amawanga baani. Ekyo kibaawo naye nga Kabaka ayina ofiisi ye teekateeka abagenyi. Era Kabaka bw'aba ayagala okulaba omuntu singa Kabaka ayagala kulaba Lubega nti Katikkiro yamumugaanye ntya. Kabaka aba n'abantu bayagala okulaba abatumya n'abalaba n'abamu simawanya na kumanya nti yabalabye kubanga sikolera mu lubiri. Kati oli ayogera ebyo aba anoonya bibye. Oli aba anoonya bibye aba ayagala bakulabeko akamogo. Akamogo okamanyi? Akamogo? Okuteekako ebbala. Okuteekako ebbala. Oli bw'ayagala okuteekako ebbala anoonya wanaayita. Tugambe ekiki Katikkiro yagaanyiwa abataka okulaba Kabaka. Waliwo abantu abamu bavuga emmotoka ne bagenda ku lubiri tebannabakolera nteekateeka ya kulaba Kabaka ne batuuka wali ne bakoma ebweru. Bavaayo bagamba Katikkiro yatugaanye okugenda naye ovuga otya emmotoka n'ogenda ku lubiri nga tolina nteekateeka ya kulaba Kabaka. Kati bavuga emmotoka ne batuuka eyo ne babakomya ku mulya. Kino kibaddewo okuva edda n'edda. Tewabangawo Kabaka buli muntu avudde eri n'agenda n'amutuukako. Ekiswa mukimanyi? Ekiswa kibaamu nakazadde ayitibwa Namunswa. Simanyi oba eyo eggayazeewo mwe mwasimako Kadoma. Namunswa atuukikako. Bw'osima ekiswa waliwo enkuyege zino zibayita abasirikale zirina emitwe eminene bwe giti zijja ne zikulumaaluma wenna n'odduka emisinde mizibu. Ekyo kitegere Kabaka Abaganda bamuyita Namunswa. Tosobola kuva eri n'otambula enguudo zonna n'oziyitamu n'ogenda nti oli ku lubiri njagala kulaba Kabaka. Kabaka tebamulaba bwe batyo. Abantu bali babiri abatasibirwa bweru wa lubiri mu nnono ya Buganda. Babiri bwe bati. Omu babiri. Asooka ye Katikkiro Kamalabyonna.
munono tasibirwa bweru okubiri Namasole nyina wa Kabaka ate ekya Namasole kyatandika juzi ku mulembe gwa Ssuuna okubiri kubanga bakabaka ba Buganda okutuuka ku Ssuuna okubiri bwe baatikkirwanga omulangira bwafuka Kabaka tiyaddangayo okulaba nnyina akalombolombo ako Ssuuna okubiri yakajjawo obwagazi bwa nnyina bwamuyinga yali azaalibwa omukazi wa Mamba Kanyange n'agamba nze ngenda kulaba mmange kati okuva olwo bwe yajjawo akalombolombo ako n'abeera nga Namasole bw'atuuka ku mulyango wankaaki olubiri bamuggulira Ssuuna okubiri yazaala Muteesa olubereberye agalamidde e Kasubi naye ng'omuntu munono okuva edda atasibirwanga bweru wa lubiri ye Katikkiro kubanga yalamulirako Kabaka Obuganda ayinza okuba ayina eggulire lyaleetedde Kabaka kati oli okugamba nti Katikkiro yaŋŋaanya ogenda okulaba Kabaka aba ayagala kuteeka ku Katikkiro bbala kubanga naye aba akimanyi nti si bwe bakola waliwo abagereesa nti edda omutaka yajjanga okulaba Ssaabasajja wayagalidde omutaka atya era nti oluusi ayinza okuba yajjanga n'omwana oluusi yamubeeranga ow'amawulire gwe yabeeranga naye omutaka simutegedde abataka bangi ogamba omutaka ati omukulu w'ekika ekyo si kituufu era edda teri muntu yakkirizibwa nga genda mu lubiri nga tategezza Katikkiro enkola ey'edda kyova olaba nti mu nkola ey'edda eya Buganda Butikkiro ebeera ku wankaaki wa lubiri na buli kati Butikkiro mumanyi weeri Butikkiro ennyumba y'amaka ga Katikkiro amatongole amaka gange amatongole gali wali ku wankaaki wa lubiri we baasookeranga ne babakkiriza era Katikkiro bwe yagendanga mu lubiri mu nkola ey'edda baba bamuggulira ng'alina eŋŋoma emukubirwa abo abeesolesse mu lubiri Katikkiro nga tiyabategedde balyoke beekweke naye kati ebintu bizze bikyuka tibikyaliwo ebityo naye nga ekyo si kituufu n'akatono nze nkubuulidde nti omuntu yekka mu nnono ya Buganda asobola okugenda nga talina nteekateeka kye bayita appointment yabanga Katikkiro ne Namasole ate ne Namasole kyatandikira ku Ssuuna owookubiri abalala bonna baasobola nkolerwa nteekateeka tewabangawo nkola eyo nti oli ava eri kye nga kisoboka kitya Kabaka nga abeera atuddeawo nti alinze Lubega oba alinze Semugenze Kabaka tabaako byakola gw'ojja omanya otya oba mu lubiri gy'ali naye abantu bo boogera ebintu ensonga ey'okugabana obuyinza agamba nti yakukwata mpola kubanga Buganda tegenda kuvaawo leero ate ensonga ya okugabana obuyinza eyo ekyatubobbya omutwe kuba twasaba Federo ne Odoki twamugamba ne Professor Sempebwa twamugamba abali mu buyinza bwe balina otuteera obuyinza naye tebannabuta kiyinza okubeera ekyangu kumala gakikola bwe batyo wangi kiyinza okubeera ekyangu okutuwa obuyinza nga we tubwetaaga tiwali kintu kyangu n'Obwakabaka okubuzaawo tekyali kyangu twalwana tuli ku mulamu ogwo tujja kutuukayo omanyi Ibrahim Buganda ggwanga kkulu nnyo Buganda ggwanga kkulu mbagambye ono nga tutandika programu eno tuli myaka 910 n'olwekyo ebyaffe sibya omanyi bw'ogula ekyennyanja lw'okiguze lw'okifumba bw'otakifumba kiduda oba enva endiirwa ensuggo ozimanyi zaabanga nnyo waffe ebuddu nva ndiirwa ziwotoka naye Buganda teri bwetyo Buganda lwazi Federo bwe tutagifuna leero tujja gifuna enkya bwe tutagifuna enkya tujja gifuna okwosa enkya Buganda lwazi tegenda kuwotoka okubeera obumu y'ensonga ssemasonga ey'okutaano eno bangi bagitunuuliza bannabyabufuzi naddala abava mu Buganda okubanga balumaŋŋana kyokka Katikkiro agamba ekikulu bonna abalumaŋŋana bakyawulirira mu nnyinimu ku nkola ey'okugabana obuyinza tulina okuba nga tuli banywevu mu nsonga ez'enjawulo bw'oba otunudde mu byobufuzi naddala abaana ba Buganda bali mu byobufuzi olabika nga waliwo obutali bumu waliwo abeerumaaluma bangi
naye ate ekirungi abantu abalaba kabaka nga kitaffe ate be basinga obungi. Twali tugenda mu misinde gya kabaka omwaka ogwedde, teri munnabyabufuzi atajja wano, oba wa NUP oba wa DP oba wa NRM oba wa FDC, bonna bajja wano. Teri bantu boogamba nti baddiini gundi abatajja wano. Basiraamu, bakatoliki, baprotestant, ba 7CD, balokole baani, bonna bajja wano. Teri mawanga gatajja ekyamazima, amawanga gajja. Kati obo nze nkitaputa nti bumu, oba nga bwe twalabye wali mu nkuuka ddala emitwalo n'emitwalo egyo abantu tebalina endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi, bateekwa buteekwa n'eddiini naki n'amawanga. Waliwo abannalwanda abali mu Buganda bamanyidde ddala nti kabaka y'ekitaabwe, tebalina kye bamanyi kirala. Weebali bakulidde wano tubamanyi. N'olwekyo waliwo abeerumaaluma, endowooza oyagala kwogera ku mpuuga ne Kyagulanyi naye simanyi lwaki oyita eri ebbali biki beerumaaluma, bombi Baganda. Tubakubiriza batuule bateese, naye nga ekyo kitegeeza nti Abaganda bonna beetemyemu. Naye okwetemamu kuli buli wamu. Nyina Abaganda bemmanyi bali wano oludi Kampala, basiraamu. Waliwo ne yakafa Sheekana Ssesimba, weeri waffe Buddu. Naye ate Abaganda abalala bali Kibuli. Waliwo n'Abaganda abali mu Botabuliiki. Bibaawo. N'olwekyo n'abamu ne mu ddiini endala gyebiri, olowooza mu ddiini endala tebiriiyo. Kakati fe omulamwa gwe tuliko okulaba nti abantu abasinga kabaka bamutegeera, kyekikulu ekiriwo. Era tukubiriza abali mu byobufuzi, nze mbagamba nti njawukana ki bagaana okutuula ne munywa ekikopo kya kaawa, n'olyoka ogamba munno nti Ibrahim Lubega engatto zeezo sizaagala, njagala za Semugenze, njagala za Semugenze. Kiki ekibagaana? Era kyetubakubiriza abantu bayiga okusinganamu ekitiibwa. Tewali munene nnyo okusinga mulala, tewali amanyi nnyo okusinga mulala, tewali. Ffenna tubaako kye tuyigira ku bannaffe. Bannabyabufuzi kye balina okuyiga. Ne mu DP mbawulira, towulira ebya Mao ne Michael Lulume, Dokita, nabo beerumaaluma ne baani. Naye nga twagala abantu bayiga okunywa kaawa, boogere ku bibatawaanya. Tulina obunafu bw'obukulembeze mu nsonga z'ebyobufuzi mu Buganda, kuba bw'otunula ebitundu ebirala bo bamanyi n'okutuula abakulembeze ab'ennono basobola gamba nti ono yabajja ku kifo. Bakulembeze ab'ennono abawa batuule embale gye mubeera omukuuka ayina baagamba nti gwebeera mu FDC gwebeera mu NRM. Leka naawe Lubega Ibrahim bw'oba otunulidde n'obumyufu obubadde bujja nga buddibwamu. Tewali mukulembeze wanno n'ayina buyinza nse mukulaba okwange yenkana kabaka gwe bajja ali mu ŋŋambe. Era simanyi yo mu kitundu gy'oganda abakulembeze ab'ennono bye bagamba gwe weesimba wano gwe teweesimba wali ne Mwankole terina mukulembeze wannono. Taliyo. Tekiriyo ekyo. Abantu Abaganda be basinga okuba nga batambulira wamu okusinga amawanga amalala gonna. Bw'oba obuusabuusa linda ku misinde gya kabaka. N'omanya Abaganda bwe bali ab'amaanyi. Oba nga bwe nagambye ku nkuuka ate wabiraba. Waliwo abantu aboogera, nalabye omwawule yabadde ku mitimbagano, bamundeetedde wano ku mitimbagano, yavuddeyo buluuli. Abaganda tetuli bumu, Abanankole buli omu agabira muntu ente. Okugaba ente nnono zaabwe ffe situgaba nte mu nnono zaffe. Ffe embaga ezaffe ez'abaana si byakugaba nte, byakwaza bika. Ate n'omusiri gw'emmwanyi ng'ogulabiridde guyinza n'okukuwa essente nnyingi okusinga ente. N'olwekyo abantu babyogera mu Luzungu bagamba loosely. They talk about these matters loosely. Naye nga mu butuufu bwakyo sirowooza nti abalala bali bumu okusinga. Nalaba ebunyole eyo nga babagambye wano mulekerewo Abakiga ne beegugunga ettooro biki. Kaakati wawulidde waggulu eyo mu Mambuka waliwo abassa omukago oba n'ab'NRM oba biki nabo nga bayombagana. Eyo teri bakulembeze bannono. Kati naye nga kituufu obumu
mu byobufuzi nakyo kyongera ettaffaali. Kyo kituufu. Ffe kye tugamba abantu kiri kimu. Kojjange gw'oli kojjange kubanga oli wangabi. Ffe kye tugamba abantu kiri kimu. Mulonde abantu abana sa mu nsonga za Buganda Ssemasonga 5 ekitiibwa. Sinza gamba abantu nti mulonde NUP. Sinza gamba abantu nti mulonde NRM oba FDC oba DP. Nze mbagamba londa abantu abassa ekitiibwa mu nsonga za Buganda Ssemasonga 5. Okukuuma ennono n'obuwangwa n'ennamulondo, okugaba n'obuyinza mu nkola ya federo, okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda, okukola ebutaweera, okuwagira enteekateeka za Buganda ez'okwezimba n'okubeera obumu. Gwe bw'omulaba nti yesse mugenzi oyo gw'oba olonda. Siyinza kusukkawo kuba kati nze mu kifo mwendi abantu bonna mbaaniriza. Mu langi mwe bajjira. Kubanga Kabaka alina aba NUP, abagala obwakabaka nga bali mu NUP, abalala bali mu NRM, abalala bali mu DP nga bagala nnyo obwakabaka. Sirina gwe nnyinza kusibira bweru. Oweekitiibwa Mpuuga mukwano gwo. Era bwe yafuna obwa leader of opposition. Kituufu. Yakutuukirira ndowooza ku nsonga eyo. Mukwano gwange. Ekyabawula kyali kasiimo akagambibwa nti kabaweebwa. Oyinza okumwogerako ku ekyo ekyakolebwa ekyabaleetera okwawukana. Naye ebyo bye baakola ebyakasiimo baali baabiteeka mu budget. Bwe baŋŋamba baali luddawa nga babiteeka mu budget. Oba baali tebabyagala bandibiwakanyizza nga babiteeka mu budget ya parliament. Naye bwe mmala okwogera ekyo nnyinza n'okugattako ekirala. Bw'oba olwanyisa bulyake ebyo ebyakasiimo kiringa kuwanda mu nnyanja. Tulina ababaka 5 oba 6 mu parliament. Bangi nnyo okusinziira ku bungi bw'abantu mu Uganda. Tulina district 12 oba. Tulina cabinet limba minister 8 oba 6. Tulina abawozi ba president 12. Tulina kugamba bw'obanga okusaasanya ssente kye kikuluma. Zino milioni 5 kulinga kuwanda mu nnyanja. Tubikwatire wamu tugambe nti atutereeze bwe tuti. N'olwekyo kyovola nti nze nalaba ng'ebyabwe. Mulimu ensonga ze tutamanyi. Oba oli awo kuba kati essente nnyingi ezigenda mu parliament awo ezitandisaasaanyi ssente z'omuwi w'omusolo nnyingi nnyo. Mwalaba emmotoka ze baawa ba sipiika n'okuva ku mirembe gy'aba Gyamini ku mirembe gy'Obote ku Amini tewaali sipiika, okuva oba ku mirembe nga bajjeeko Amini nti babawa mmotoka busiimo biki. Ebyo byonona ssente okusinga milioni 5. Emmotoka emu egula ndooza kawumbi. Kakati n'olwekyo ebyo ebya milioni 5 oba oli awo saabibwa budde bumala. Naye saalaba nti y'ensonga entuufu ey'okulwanyisa enguzi nti eri awo. Si bwe nakiraba. Akatumalize endowooza ensonga z'ebyobufuzi tugenda mu tugenda nakumaliriza interview eno kojja togenda kusiiba wano. Wumba ntumira abeebugisu kubanga emirimu gya Kabaka ginneetaaza. Akati sabo oba awo tuwumbe ensonga tuwumbe mu dakiika 5 tumalirize kojja. Kale sebo. Twogere ku nsonga y'ettaka waleeta kyapa mu ngalo. Eyina engeri gyongedde okuyambako. Abantu bafunye ebyapa. Bw'oba ku kibanja nga tolina kyapa obeera ng'ow'emmotoka atalina kaadi yaayo. Kaakati bw'oba n'ekibanja ng'olina ekyapa, Kabaka akuwadde ekyapa, ogenda mu bbanka, ogenda wa. Gavumenti y'owakati kozi minisita w'ettaka Issa Mayanja. Minisita omubeezi. Minisita omukulu ye Judith Nabakooba. Waliyo no minisita omulala oba Namuganza. Ensonga za minisita omubeezi Issa Mayanja. Waliwo yakola ndowooza statement yalina omukolo gwaliko ku Kabaka. Baba ayagala naye agula ettaka ebintu ebifaanana bwe bityo. Enkolagana eyo tuli bumu. Saagala kwogera nnyo ku minisita Mayanja naye Omuganda agamba nti emmeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Sigenda kugattako kirala. Obudde empinga yo yabutuliridde naye Katikkiro namusinyiza ku ky'okwesimbawo ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Nga tumaliriza.
waliwo abagamba nti kusinziira ku mulimu gw'okoze naye era bw'ojja ku ntebe y'obwa president bajja kukuwagira. Omuganda ga nti kali bakasajja akuliisa engo. Kaakati engegenda n'efuluma ebweru ne bawulira enswagiro ne bagamba kano kasajja nnyo kagende kaŋŋange engo n'eryoka ekataagula. Waliwo pasita Bujingo agamba akitegedde kubira Mukama mu ngalo. Wabula ebya president ebikubadde kubalaata naye ekyamazima kati nyina omulimu guno Kabaka gwe yankwasa nfuba naye ebyokukola bikyali bingi kamala okuweereza Kabaka. Obuweereza buno bwe bunaaba buwedde tuliraba ekiddako. Nze naawe tekuli mulanzi, omulanzi omumanyi mu Oluusi mumuyita nnabbi, kigambo kya Luwarabu naye mu Luganda ye mulanzi, omuntu alaba eby'omu maaso. Kunze naawe tewali mulanzi asobola kumanya binaabaawo nkyo oba luli. N'olwekyo nze saagala kukolera ku ebyo abantu bye boogera. Amangi gange njagala kugamalira ku ebyo ebyankwasibwa mu budde buno, kubanga nawana emirimu gikyali mingi ate nagyo mikulu. Mirimo mikulu bwe ndibanga mmaliriza obuweereza buno Kabaka asiimye ani amanyi mutonzi waffe yasalawo musajja Sheeke yayogera ebyo. Mukama akkiriza ne kano mbadde nkerabidde ensonga y'Abaganda Boys okutumbula ekitiibwa kya Buganda bavayo kawo ne bagamba nti ndowooza tebafuna oba ku mukono gubayambako. Ebyo si bituufu n'akatono. Ebyo si bituufu naye nabyo saagala kubigendamu. Saagala bigendamu si bituufu n'akatono. Naye engeri gye bali baana ba wano saagala kusinziira wano ate mboogereko ebigambo bali bato bange naye nga ekyokugamba nti tetwabayamba si kituufu. Ekyamazima n'okubakkiriza okuyimba oluyimba olwo tuba tubayambye oluyimba lwabwe lwa Kabaka era omuntu yenna okuluyimba ffe tusobola okumuziyiza okuluyimba ekyo kyokka tuba tubayambye naye ebirala ebigenderako saagala kubigattako bigambo ebiyinza okukalubiriza emirimu gy'abantu bangi. Tweyanziza ssebo kale so Mukama Katonda addemu atusisinkanye inshallah. Kyekimu ku bintu byensinga okwagala ku Busiraamu kyekyo inshallah. Mukama bw'anaaba asiimye n'oli Sheeke ayogera. Sheeke yani erinnya lye Kiti Muhsini Kiti mutonzi waffe yasalawo. Kale mutonzi waffe kyanaasalawo kye tujja okugenderako bw'ali wasiimye tusisinkane tulisisinkana. Naye naye nsanyuse nnyo okunyumyako nammwe era mwebale okukirowooza nammwe ne mujja era nga kasa tujja kweyongera mirundi emirala mingi. Katonda abakuume. Zirubega Ibrahim Kasinga, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Aba Divine Joy Stores Limited bakutuusaako Kawoomera Organic Sugar Cane Jaggery, sukaali w'obutonde akoleddwa okuva mu bikajjo nga tatabuddwamu kintu kirala kyonna. Ono ngajjudde akawoona ebirungo ebiyamba omuto, omukulu, omulwadde ssaako n'omulamu atangira endwadde, ate nga asobola okukozesebwa omulwadde ayita mu mbeera ya sugar craving oba okuyoya ekiwoomereze mu bipimo ebitonotono. Ono musange mu supermarket zonna okwetooloola Uganda ssaako ne ku Jumia okumanya ebisingawo oba gwe yandyetaaze okusuubula. Kuba ku ssimu zaffe oba sindika obubaka ku WhatsApp noti 78821 oba noti 782 389 noti 68.